force. Jesus commanded with full strength to his disciples. Yesu yalagira n'obuyinza bwonna obusukulu eri abayigirizwa. Si kyakuteesaako. Tekyetaaga kulowooza. Tekyetaaga kubaganyako birowoozo. Olw'okubanga ye nannyini buyinza mu ggulu ne mu nsi. Go. Genda. Si kifumiitirizeeko no. Si toleeta birowoozo byo. Toleeta bumanyi bwo. You must go. Oteekwa kugenda. No matter your background. Oba ebyafaayo gye nvuddewo afaanana ate ekyo si kikulu. Kituufu oli mwonoonyi. Kituufu oli mubi. Kituufu tolina kalungi. Nakitawo n'ennyoko baakola banga oli mubi ne bakwegaana bombi. Ab'ekika kyo bayinza okuba tebakulabawo. Omwami gwe wassa ayinza okuba takyakulaba. Omukazi gwe wafumbirwa ayinza okuba takyakutegeera. Takulabamu ka buntu. Naye mu Kristo Yesu nannyini buyinza oli kitonde kijja. Amiina. Kubanga omuntu yenna bw'abeera mu Kristo kyava abeera ekitonde kijja. Ebyeddanga biweddewo laba byonna bifuula bijja. Bw'omukkiriza okumugondera okutambula nga ye tafa ku by'emabega byo. Malaaya omwenzirukulwe ng'alina abasajja abamanyiddwa abatongole 6 kubanga yalina 5 n'abaleka n'afuna gw'alina nene gw'alina nga siwwe bwe yasisinkana Kristo ku luzzi yafuuka ekitonde ekijja. Amiina. And guess what? Abantu b'ekibuga abaali bamutunuulira batyo bw'amala okusisinkana ono omunene nannyini buyinza ensuwa n'agirekaawo n'adduka n'agenda mu kibuga bw'abasisinkana mujje mulabe ndabye oyo amanyi byonna ebinkwatako. Ndabye oyo atatunula by'emabega byange naye anfudde omuntu omupya mujje mumulabe. Bayibuli yagamba nti ab'ekibuga bonna ne bajja ne balaba Yesu. Amiina. Mwana wattu bamulaba ne basanyuka nnyo bakemererwa. Munonga. Baawuliranga omubabiro gubakutte ne bamugamba nti muzeeyi taata nannyini buyinza togenda beerako gye tuli. The Bible says Bayibuli egamba he spent there 2 solid days. N'amalayo ennaku 2 ng'asulayo. Bw'amala okubeera nabo ennaku 2 Bayibuli egamba ne bagamba tikaakano nno tutegedde era tukkiriza si lwakubanga mukazi gwe atugambye ne kubanga twewuliridde ffennyini. Ne bakkirizaani Yesu. Kibuga kyonna ne bakkiriza Kristo nannyini buyinza okubeera omulokozi waabwe. Amiina. Ensi eyaayaana okutegeera Kristo kyova olaba bagenze mu biseguusi balimbiddwa bakoleddwa ebintu byonna naye tebamatira bakyayaayaana. Ani ayinza okubakkusa? Gwe nange singa tutegeera Kristo ow'e Nazaaleesi. Amiina. Singa tutegeera Kristo yafa n'azuukira. Amiina. Singa tutegeera Kristo nannyini buyinza. Amiina. Naawe nange tusobola okukyusa ebyalo, tusobola okukyusa ensi eno, tusobola okukyusa Uganda. Uganda will never be the same if I and you understand. Gwe nange bwe tutegeera Yesu Kristo oyo eyafa n'azuukira. Amiina. Ulira. He commanded with full strength his disciples. Yalagira n'obuyinza obujjuvu abayigirizwa be to go okugenda as well as make disciples. Nga bafuula abantu abayigirizwa. Literally Jesus says, wano Yesu alinga agamba bw'ati, going therefore okugenda n'olw'ensonga eyo will help others will make nations to be my disciples also. Kujja kuyamba okufuula abantu bonna ab'amawanga gonna abayigirizwa bange. Since we are to go to all nations and preach the good news, tulina okugenda mu mawanga gonna okubuulira enjiri nga tubuulira amawulire amawulungi. We need twetaaga to know okumanya where
wa they are. gye bali. Where are they? Bali ludda wa? Romans 10, Baluumi 10 14 and 15. 10, 14 and 15. Okay. Baluumi 10 olw'ekkumi n'olw'ekkumi agamba atya? 14 agambye bw'ati kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza. Waliwo abantu bangi abandyagadde okukaabira mukama waffe naye bali mukaabira batya nga tebannamukkiriza. Era balikkiriza batya gwe batannawulirako. How will they believe him whom they have not heard? Era baliwulira batya awatali abuulira. And how will they hear without a preacher? olw'ekumi era balibuulira batya nga tebatumiddwa. And how will they preach unless they are sent? nga bwe kyawandiikibwa nti Just as it's written, ebigere byabwe How beautiful. nga birungi nnyo beautiful are the feet ababuulira enjiri of those who ey'ebirungi. bring good news of good things. Yesu mu kukuleeta mu ka meeting eno omwaka guno, Pawulo yagamba Tito ti kyenava nkuleka mukuleete olongose ebyasigalira. Who knows Ani amanyi that God has kept you this far nti Katonda akukuumye so n'akutuusa that kati you can go osobole okgenda and do his will, okole okwagala kwe, regardless of your age, oba oli wa bukulu ki, regardless of your education status, oba obuyigirize bwe buli regardless ki, of your social status, oba gwe ekitiibwa kyo kiri regardless kiba of your religious affiliation. nga tofuddeeyo gw'oli God is wakkiriza. calling upon you, my brother, my sister. Katonda akuyita muganda wange ne mwannyinaze, Go and preach to them so that they can come. genda obabuulire kibasobozesa okujja. Kubanga sirina ssanyu n'ensanyukira okufa kw'omubi, wabula njagala beenenye balokoke. Amiina. Katonda ateeseteese okukyusa ensi eno ebeere empya. Ateeseteese okumalawo okubonaabona n'okudaaga kwe tubonaabonamu. Ateeseteese okuleeta emirembe egy'enkomeredde n'etasobola kugireeta nga waliwo abagenda okuzikirira. Kyava atuma nze naawe tukyuse endowooza, tutegeere, tugende tutekyusa abantu be, Amiina. tubaleete tubafuule abayigirizwa. Amiina. Who is a disciple? Omuyigirizwa y'ani? A disciple Omuyigirizwa is one whose heart, ye muntu oyo awulidde omutima gwe, whose heart oli muntu oyo mu mutima gwe is broken by the things that break the heart of God. ng'era naye amenyesemenyese olw'ebintu ebyo ebimenya omutima gwa Katonda, He has a passion for God ng'alina okwagala n'okuyaayana and eri the things Katonda of God. n'ebintu bya Katonda. One man wrote, Omusajja omu yawandiika bw'ati a disciple nti omuyigirizwa is God's man ye musajja wa Katonda in God's place, mu kifo kya Katonda doing God's work ng'akola omulimu gwa in Katonda God's way mu ngeri ya Katonda and for God's glory. ng'era abikola byonna olw'ekitiibwa kya A Katonda. disciple Omuyigirizwa is God's man ye muntu musajja wa Katonda in God's place, ng'ali mu kifo kya Katonda doing God's work ng'akola omulimu gwa in Katonda God's way ng'agukola mu ngeri ya Katonda and for ng'agukola God's glory. olw'ekitiibwa kya Katonda. Where are the men of God? Baliwo abasajja ba Where are the Katonda, disciples of God? baliwo abayigirizwa ba Katonda. They are not the pastors. Si be basumba nga ffe, It's not the elders. si be bakadde b'amakanisa, It's not some people in the diaspora. si beebo abali eyo ebulaayi ebwemu bweyo. God tells me and you Katonda akugamba gwe nange that you are my disciple. nti muli bayigirizwa bange, tuli You bayigirizwa are be. my man. You're my lady. Oli musajja we, oli mukazi You we, have to stand in my place. olina okuyimirira mu kifo kya Katonda. Do
my work ng'okola omulimu gwa Katonda and doing it in my way era ng'ogukola mu ngeri ya Katonda for my glory. olw'ekitiibwa kya That's why Katonda. Paul 10:31 says, 1 Corinthians 10:31, Kolinso ekisooka 10:3 lugamba, whether you're eating kale obanga mulya or drinking obanga munywa or doing anything, obanga mukola ekigambo kyonna kyonna, do it for the glory of God. mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Whether you're a Katonda. student, Obanga oli muyizi, a preacher, oba oli mubuulizi wa njiri, a singer, oba oli muyimbi, an artist, obanga oli A muyimbi teacher. yiya, oba oli musomesa, a nurse, oba oli musawo, a boda rider, obanga oli muvuzi wa bodaboda, a taxi driver, obanga oli muvuzi wa a takisi, businessman, obanga gwe oli musajja musuubuzi, or a neko. Yes. Tekina kya luzungu ekyo. Ne bw'oba neeko, ne bw'oba mulogo, ne bw'oba musamize, kasita oba ng'oli muntu era ng'obwongo bwo bukujjukiza nti Katonda ye yakola atya, gwe gw'ayagala oyimirire mu kifo kye, gwe yeetaaga okubeera disciple. And who is a disciple? omuyigirizwa A yaani? disciple is God's man Tugambye ati ye musajja wa in Katonda God's place, ng'ali mu kifo kya Katonda, doing God's work, ng'akola omulimu gwa Katonda, or doing it in God's way, ng'agukola mu ngeri ya Katonda God's glory. olw'ekitiibwa kya Our Katonda. task is not to save the world. Omulimu gwaffe It's not to save. si kwe kulokola ensi. Disciples cannot save the world. Abayigirizwa si be bagenda okulokola ensi. Only Jesus can save the world. Yesu yekka yagenda okulokola Our ensi. task Omulimu gwaffe is to evangelize to the world. ffe gwa kubuulira We nsi. are to share Christ with the lost world. Tulina okugabana Kristo n'ensi We eyabula. are missionaries. Ffe tuli We babaka, are God's men and women tuli basajja who have n'abakazi ba been Katonda called, abaategezebwa, abayitibwa, abaayitibwa commissioned era ne batumibwa and sent out to give witness era ne balagirwa To the bagende saving babeere grace abajulizi of God. abajulizi. to the saving grace of God Olw'ekisa kya Katonda ekirokola through Jesus Christ. okuyita mu Yesu Kristo. Therefore, N'olw'ensonga eyo we have to go and preach the good news. tulina okugenda okubuulira amawulire amalungi, The heart of the disciples' message, omutima ekinyusi ekinyusi ky'obubaka bw'omuyigirizwa, bw'omuyigirizwa is Jesus Christ. ye Yesu. Tewali kirala, Kristo yekka. I Kristo want yekka. this afternoon Era omulimu gwe nnina okubagamba akawungezi olwaggulo lwaleero to share some lessons kwe kubanga ngabana ebyokuyigiriza bino, byokuyiga bino from the story in 2 Kings chapter 5. mu Ssekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano. No matter where you are, Wonna w'osinzira okuwulira obubaka buno, God calls upon you to be a disciple. Katonda akuyita okuba omuyigirizwa we. The Bible talks about of a military general. Bayibuli eyogera ku musajja omulwanyi namige generaali In the Syrian army. mu ggye ly'Obusuuli. He was the commander-in-chief of the defense forces of Syria. Yali nga ye mukungu era omukulu w'eggye ery'Abasuuli. But he had a slave girl in his home. Mu nnyumba ye yaliyo omuwala omuddu. Naaman's slave girl, Omuwala ono omuddu mu nnyumba ya Naamani an unnamed Israelite girl, yali bambi nga n'erinnya lye terimanyiddwa naye nga Muyudaaya. who was captured by the Syrian army. Eggye ly'Obusuuli lyali lyagenda The ne way she ligamba, conducted herself naye engeri gye yeeyisaamu mu maka ga Naamani provide us with valuable lessons on discipleship. kituwa ebyokuyigiriza ebirungi ennyo ebikwatagana n'okubeera omuyigiriza. Despite her situation, Embeera ono omuwala omuddu gye yalimu si kye kikulu. despite her being far away from the father and mother, Ng'oggyeko okuba nti yali wala nnyo bunaayira
awatali kitaawe despite the fact that she was a maid in the house of the general. ng'ogyeko gamba nti yali muwala ng'ayambako mu nnyumba ya He Naamani. knew what God required of her. Yali amanyidde ddala kiki Katonda kye yali amusuubiramu. She was willing to do God's will. Yali mwetefutefu okukola She was okwagala kwa willing to Katonda. stand in the presence of God. Yali mwetefutefu okuyimirira mu She kifo was kya ready Katonda. to do God's work. Yali mwetefutefu okukola omulimu gwa Katonda. Despite the fact that she was in a foreign country Newakubadde yali mu nsi where engwira the parents were not there, nga n'abazadde be tebaaliyo. where she no longer maybe attended the church. Waayi nga takyalina na mukisa gwagendako mu kkanisa. The circumstances around her were desperate. Embeera ezaali zeetoolodde omuwala ono nga She was zisibiramu amaanyi. miserable, if you could say. Yali mwennyamivu oyinza okukyogera But she bwotyo. knew what God wanted of her. Naye yali amanyi Katonda kye yali amwagaza. She was ready to witness for God, Yali mwetefutefu okuweera Katonda obujulirwa. regardless of her circumstances. ng'otteeko embeera ki gye yali. God is calling upon each one of us, Katonda ayita ffe ffenna regardless of our situation, ng'oggyeko embeera yonna gye regardless tuli. of our poverty, Va ku buweefu bwe tuli. regardless of the sins we've committed, Va ku bibi byonna bye tukola. regardless of the enmity surrounding us, ng'oggyeko ne byonna ebitukugira regardless of the hard ebitwetoolodde. times we're living in. N'ebizibu bino ebizibu bye We tulimu need to ebiseera ebizibu. witness, to tell others about Tulina God. okubuulira The n'okujulira Bible abalala. says Bayibuli egamba that her master, nti mukama we Naaman, Naamani the military general, omuyo omujaasi generaali omukulu had leprosy. yali mugenge. Baalo gye muli eyo, gye muli. Ensi gye tutambuliramu ejjudde abagenge bangi, ab'ebitiibwa bangi balina ebigenge. Abantu bangi mu nsi yaffe balina ebigenge, balina ebigenge by'obubi. Yesu kabaka. Kitalo. Tulina ekigenge ky'enguzi mu Uganda. Owekitiibwa ennyo pulezidenti w'eggwanga eno lino namulaba juzi mu kavidiyo ng'agamba nti n'abakola mu ofiisi ye babbi. Abantu baleeta ebbaluwa zaabwe nga baagala zituuke ne basaba obukadde 3. Ate abantu nga bali nga bubwayo musajja wattu obutuuka gy'ali n'akola ku byetaago naye nga waliwo eyalidde ekyoja mu miro. Ekyo kigenge. N'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti ne bagamba teri ddagala. Wayita ennaku 4-5 ne bagamba National Drug Authority eddagala baaliye lya expirinze. Naye nga abantu badde bafa nga eddagala teririiwo. Waliwo abatudde wano nga mulina ebigenge, mulina amaduuka n'eminzaani teziwera. Omuntu atwala ngalo za tutte kiro ya sukaali nga tutte 3 byakuna ebya kiro. Ebyo si bigenge? Abakuba obutayimbwa ebyo bigenge. Banneeko ekyo kigenge. Abakondo babbi abanyazi n'abatakisi bigenge biryawo bibalidde bimazewo. Olugendo lwa siringi 5 bw'omuwa 12 taagala kuddiza gye biryeyo. Abatunda ennyaanya n'emiyembe n'akuwa emiyembe naye ng'akimanyire ddala gye yatadde wansi mivundu. Bw'afuna akaveera akuteremu kyava akyuka dde eno wansi n'ateekamu n'egyafudde ate emiramu n'agijjako n'akuwa akaveera n'ayongera ngono kanyola bw'ati n'akasiba n'akuwa okutuuka eka nga 3 mivundu. Ennyaanya bano abatunda obutunda akwata ng'akulima nti akutte 2 n'abala nga abala 2 ate akamu takata buli ateekamu oluza atadde 2 ateekamu kamu n'akwata akala n'akamu n'akaleka mu kibatu wano. Ekyo kigenge.
banaawona batya ebigenge okutuusa nga tufunye abantu abayimirira mu bigere bya Katonda. Abantu abo Katonda abeetaaga. Newankubadde Naamani yali mu Siriya, yali babonyabonyeza Isirayiri, naye Katonda yali amwetaaga. Talina ssanyu lyasanyukira okuva ku omubi, ayagala bibeenenye. Baneenenya batya nga tebabuuliddwa? Banaabuulira batya nga teryafulumye babuulira? Katonda ayita nze naawe, ayitane kisa ababula abacamira ku busozi jegendibwa bayita batyo Yesu Yesu ayita olwaleero yeetaaga abasajja abanamugendera. Yabuuza omwaka guli ti naatumaani anaatugenderaani. Anoonya abasajja n'abakazi abanagamba nzuuno ntumanze nga twatunulidde mbeera yaabwe. Kituufu okyalina ennaku, kituufu okyalina ebikunyiga, naye genda. Bw'onoogenda n'ebizibu Yesu ajja bikolako. Amina. Wulira Bayibuli egamba, somayo. Naamani. Soma. Awo Naamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we, era wa kitiibwa, kubanga ku bwoyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula. Wulira, waliwo abantu nga mwoli Mukama awadde omukisa ekika kyammwe. Yesu awadde omukisa amaka go. Yesu awadde omukisa famire yo. Yesu awadde omukisa community mwotuula. Naye era yali musajja w'amaanyi muzira. Yali w'amaanyi. Abamu muli bazira, abamu musomye ebitabo ne mufuna ne permanent head damages. Naye yali mugenge. Abantu basomye balina zi masters, balina zi degree, balina zi diplomas, balina biki, naye ebyembi newankubadde yali muzira. Okoze ssente, ozimbye arcade, ozimbye apartments, okoze ebintu bingi, ozimbye amakanisa, abamu waddeyo mataka ga kanisa, abalala muli basita ku makanisa gammwe. Naye yali mugenge. Naye waliwo ekigenge ekikulya. Oyinza obutabba, oyinza obutenda, oyinza obutakola birala, naye n'okulemererwa okukola Katonda byakusuubiramu ekyo kigenge. Buli mwaka ne bakugamba genda, oyimba buyimbe, I will go. Go, where do you go? Wayo gyogenda gyototuuka. Leeta y'omu. Twatandika mu mwaka gwa 2015 ne tugamba win one, lose none, grow a disciples. How many have you grown? Netugamba total member involvement. Temayi. Tugende tukole temayi. Musumba Bisaso golina ku ddoboozi, genda obuulire. Eno mulinayo mukadde Dyabe n'agezaako. N'abakyalo 2-3. Nete byali byabalondemu. Katonda ayagala buli ayitibwa omukristaayo, buli ayitibwa omukkiriza, buli amumanyi nti yenanyini kada amumanyi nga yenanyini buyinza. Mwakaleeta bameka? Sijja kubuuza naye nandikikirnadde nembuuza tibameka abalina gwe baleese buli mwaka okumala emyaka 5 gino gye tumalako omwaka guno, nti buli mwaka abadde aleetayo omu. Towanika kikemu kijja kukwata ekigenge ky'okulimba kyakulya. Oyagala okusanyusa omusumba, simugete ndajja kutwala ono kisaati waabwe, kipapula kya Yesu kyakozesanga bw'ayagala. Katonda ayagala abasajja abamalirivu. Ono yali muki? Yali mugenge. Wejjeeko ekigenge ky'obutabuulira njiri ekyakulesa mu kanisa muno si kuyimba buyimbi mu abayimbi. Gabriel, thank you so much. You became a ministry, but how many of you? Ronald, wakaleeta bameka? Olina gwosobola okusongako. Daudi, Mukama akwadde ekisa, akututene ku radio, mu TV manya. Bameka be wakaleeta nga gw'obaleese. Beatrice, nyinza mmabenya amanya nenga malayo.
sigamba bano nenammwe mbagamba mwabe Midland temulowooza nti muli bato basi kwaya don't think that you are young mulina nti ndi muto mulina ekidibo wali Katonda badde ekisa aleeta abaana n'abeesuubulira n'abaleeta mu ssomero nga si bakkiriza ayagala mbabuulire nga gwe obuulira gwe win one totomema environment tebadde tegeeza omwaka guno nga tumaliza ka meeting eno mukama akuyita ogenda omukolera omulimu naye amaninga muki yali mugenge naye awo ogenda waddakaawo wagamba bwe wati awo abasuuli baali batabadde ne banyaga era ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto awo n'aweerezanga muka Naamani n'abeera ono yali house girl alina kuwoza ngoye alina kusiimula nnyumba alina kufumba alina kuyamba ku mukyalaani Naamani kobe ng'oli house girl tebakyabayita biri ebirala house help ani nani ne mama nikyusa byonna ogw'omulimu gwe Katonda yaguwa guseemu ekitiibwa awo oli ng'ofumba emmere ng'oyamba maka okolera abaana n'ebirala naawe Yesu akuyita omukolera omulimu ono yali na house girl muyite nani muyite ekyoyagala naye ng'ate muto tolowooza nti ndi muto naye yonna gye naakutumanga naakuwanga ebyokwogera amiina olira awo n'agamba mugole we nti omwana ono omuto tuula twangu eddakiika ziweddeko bano abagundi bazibala bubi nnyo nozidduka ziringa kiki kale omwana ono omuto omuyigiriza wa Yesu Kristo ateeka oba amaaso ge nga galaba amatunga gawulira obwongo nga bukola buli sisitimu yonna ng'ekola ku ye omwana ono byali bikola yalaba n'alaba naye amaninga mugenge bw'alaba nga mugenge kyava akola atya awo n'agamba omugole we nti singa mukama wange abadde wamu n'ennabbi ali mu Samaliya kale yandiwonye ebigenge bye omwana ono yali amanye eddagala we liri makristaayo mmwe abakkiriza mmwe oteekeddwa okumanya solution to the problems of humanity and the solution is nowhere apart from Jesus Christ. Amen. okuwona kw'ensi eno okunawonya ensi eno ebigenge eby'ebika byonna kuli mu mukama waffe singa abadde n'omuddu wa Katonda ali mu Samaliya Katonda gwe yasaako amafuta Katonda gwe yayamba omusajja ono yandiwonye he had compassion eri omusajja ono n'amukwatira ekisa key characteristic of the disciples faithfulness in adversity tubeere beesigwa newankubadde embeera nzibu despite being a captive and a servant she remained faithful to her God and shared her faith with others newankubadde embeera gy'olimu si yeesanyusa osiimuula oyeera kkubo okola otya otunda mu katale bakuwandira amalusu bakufuumuliza enfufu bakuba ebitaba by'amazzi beera mwesigwawo eri Katonda wo gabana okukkiriza kwawo n'abalala. Number 2, she had compassion for others. She showed concern for Naaman. Yafaayo ku bulamu bwa Naaman nga Naaman ye yamukola atya ye yamuwamba and sought to help him n'ayagala okumuyamba demonstrating love for others beyond her own circumstances. Tofa kubikulunyigiriza naye saasira abalala n'abakunyigiriza basaasire bategeeze nti Yesu abaagala. Number 3, this little girl had courage in sharing her faith. Beera n'obuvumu mu kugabana okukkiriza kwo. She bravely suggested to her mistress that Naaman seek out Elisha, the prophet, for healing despite potential risks. Teyalowooza neddala sinakubira kasimu Elisa bw'anaalemererwa teyinaamu kuwunjawunja. Omuyigirizwa wa Mukama waffe anaagenda ofuula abalala abayigirizwa taba na kubuusabuusa alina okukkiriza ndi oli Elisa nabbi wa Katonda alina obuyinza bwonna
Katonda waffe teri kimulema. Amina. Teri muntu ali beyond repair mu maaso ga Katonda. Newankubadde oli mwonoonyi asembayo bw'okkiriza Yesu Kristo akyusa obulamu bwo. Omwana muwala ono yakikola. Lessons. Number 1. Influence in unexpected places. The slave girl's story demonstrates how God can use us to impact others in unexpected ways, even in difficult circumstances. Tuyinza opanga embeera gye tuyita mu sinyangu. Tebitegeereka bye tugenda kukola. Naye n'ebifo ebyo ebizibu oba oli mu kkomera. Eri ewaffe tulina amakomera era Mukama atwadde ekisa. Tufuba okugendayo okubuulira enjiri. Naye tubuulireyo lumu lwa Sabbiiti. Tulinayo ekkanisa mu kkomera eddene ery'e Nakasongola n'amalala amatotono agatwetoolodde mu bulabirizi bwaffe. Naye God has blessed us. Tulina churches 2 mu Nakasongola prison. Ey'abaami kati eweza abaami 12. Amina. Ey'abakyala genda kweza 5. Era nabo bagenda mu ka meeting bali kati. Amina. Amina. Ka meeting yabo. Naye ani abuulira abali mu kkomera 5 8 be twatandika nabo be bagenze bakola omulimu nga babuulira basibe bannaabo. Amina. Si nsonga oli musibe. Oyinza obutamukuba mu kkomera ly'eruzira naye ng'osibiddwa mu lukokobe lw'obwavu lwakusiba. Mu bwavu bwobwo yogera ku Yesu. Amina. Busibe ekibuulimu. Ono omwana yali muddu. Bali bamuwamba mu mbeera gy'alimu tobisuubira mu muntu kulowooza kubuulira njiri naye yabuulira yagabana Kristo. Number 2, lesson eyokubiri, sharing faith beyond boundaries. Her actions show that faith can transcend cultural, social and economic boundaries, reaching people from different backgrounds. Ekikolwa kye kyalaga nti okukkiriza kwaffe nagamba faith kitegeeza forsaking all I take him. Nga woga ebirala byonna obijjako ebirowoozo byo ne weetwalira Kristo. Bwe weetwalira Kristo, okukkiriza Kristo tekumanyi buwangwa, tekumanyi social status, tekumanyi byanfuna. Naye tukozese wenna we tuli mu mbeera yonna gye tulimu. Katonda ayagala tugende tutuuke ku bantu abalala. Omugagga asobola okubuulira omwavu n'omwavu asobola okubuulira omugagga. Lastly, trust in God's power. The slave girl's confidence in Elisha's ability to heal Naaman, reflects our trust in God's power and willingness to help those in need. Waliwo abantu bangi abeetaaga obuyambi abafaanana Naaman abakwetoolodde. Ebigenge bibalidde. Ebigenge mmwe temubimanyi. Simanyi wano bameka abaali babirabyeko. N'ebigenge birya ne bikutwako abantu engalo. Bwe biruma bikikwata ennyindo esobola okuvaako. Bwe bikwata okutu kugenda kugira weesenga kutuseko ne kugwere ate nga tuwulira pain. Abantu bangi balwadde, amatu gabe galwala ebigenge gawuliriza midigido. Ate tebawuliramu kibi. No wanda kiridde kanisa nayo nti olwaleero abantu banyumirwa emidigido ebidongo okusinga okuwulira ekigambo kya Katonda. Bwe tubuulira nga mwebaka baleete Gabriel ku stage. Kuzuuka buzuukuse n'okuva eri bavaayo ne bajja wano ne bazina nabo. Sente ezigula akasimu katazirina naye mu kivulu kya ambassadors yazitegeka dda. Kyalina kyeŋŋamba ekyo. Sente ezigenda okuyamba abalala obagulira akatabo enjigiriza ya Bayibuli. Abeeko omuntu gwakasigamu nzibu. Ne ku kivulu agenda neesasula transport n'asasula ez'ekivulu ate bwana atu n'afuuwa mwalimu Jolam.
ekyo kigenge. Amatu gaffe ebigenge byagalya gawomerwa binyumu, gawuliriza bidongo byokka. No wonder music nawo abayimbi baffe akyuse, abasinga bidongo ebisinga message teriimu. Baagala mudigido ne bazina. Abo beetaaga okuyamba, mwe twetaaga okuyambibwa naye tuyambe n'abalala. Tumalirize. Have trust in God's power. Yesu taliiko kimulema. Abantu abo bakwetoolodde, abali makaago, abali ku miriraano gyo, Katonda abeetaaga, agenda kosa. Tubasangawa Nebuto genda wala nnyo kunoonya ababula. Ojja kubasanga bangi kumpi ku mirirano. How can I put these lessons, apply them in my life? Be open to God's use. Recognize that God can use you in various situations and environments to share your faith and demonstrate His love. Gutagulula obwongo bwo busumulule otegeere nti Katonda asobola okukozesa mu mbeera zonna, mu environment ez'enjawulo, okugabana okukkiriza kwo n'okulaga okwagala kwe eri abalala. Show compassion. Number 2, show compassion. Follow the slave girl's example by showing concern for others, regardless of their background and circumstances. Omwana ono yandoozezza nti Abasiriya babi bakafiri tebagwana kisa kya Katonda. After all batuwamba batutebonyabonyeza emyaka mingi tebeetaaga kisa kya Katonda. Naye gamba no, singa Mukama wange abadde ne nnabbi wa Katonda ali mu Samaliya yandiwonye ebigenge ebyo. Saasira abantu ababonaabona, saasira bona ali mu kibi okuva mu kufa. Leeta yononewe ekibi. Mubitegedde kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Share your faith. Gabana okukkiriza kwo. Take courage to share your faith with others, trusting God's power and guidance. Katonda ajja kuwa amaanyi. Yagambye nti ndi wamu nammwe okutuusa mmene ogyerera ki nga mugenda okufuula abalala abayigirizwa. Ali wamu nani? Ali wamu naffe. Biki ebyavaamu? Nayamani n'agenda n'amagaali n'abasajja be. Bw'agenda n'amagaali n'abasajja be, Bayibuli egamba nti n'atuuka eyo eri omusajja wa Katonda. Omusajja wa Katonda ne bamutegeeza nti waliwo omukulu w'eggye ly'Abasuuli azze. N'amugamba nti azze. Katonda gwe nnina alina obuyinza, asobola omuwonya nga simukutte nako. Kye nina okukola kiri kimu kyokka, nsabira wano, naye mugambe agende anaabe mu mugga Yoludaani. Abamu babireetamu saayansi w'okutegeera. N'asooka n'aleeta olugezigezi, n'asunguwala, obusungu ne bumunyiiza. N'agamba tavuddeeyo na kujja kunkwatako, yandize n'alaba bwe nfaanana, n'alyokka. Katonda gwe tusinza oluusi teyeetaaga kukwatako. Kigambo bugambo kisobola okukukyusa. Amiina. Seetaaga kusisinkana kusabira. No, I just call upon the name of my Father. He is able. He is able. Alina obusobozi obukyusa obulamu bwo, obuyingira mu buzaaliranwa bwo. DNA eyo n'agikyusa, ebadde woomerwa okukola obubi n'etandika okuwoomerwa n'okuyaayaana okukola ebya Katonda. That's all he can do. He can do that. Bw'anyiiga, Katonda awa obusobozi abantu ab'enjawulo. Nabbi nga tavuddeeyo taseeseetuse,
Katonda n'akozesa abasajja abaddu abaamuleesera nga nsebo boss singa nabbi agambye okukola ekisinga kaawo tewandikikoze naga naye no look here bwe banga kugenda bugenzi mu mazzi Abana ne Falufaali emigga gy'ebusuuli girina amazzi amayonjo kati ansindika mugano aga Yoludaani agalimu ebitosi issue si mazzi gatukula ne mazzi ki Katonda gagamba Katonda bw'agamba tobireetamu lugezigezi yagambye nti kitugwanira okutuukiza obutuukirivu butya bwonna bwe kibanga okugibwako ebibi byo n'okukyusa obulamu bwo agambye nti genda okola otya obatizibwe wa mu mazzi mangi gali luddawa aga wano gali mangi wali gajjudde era anaasala okubatiza tugenda mubatiza kakati aga amazzi agagenzemu n'abakazi ishu sigena mu bakazi naye ago Yesu galonze omwoyo we mwali amina agagatakulukuta Yesu naye agatagatukuta naye ago galonze leero ishu mazzi maki mangi naye mani naye uzabuza naye Mukama ffe bazibwe bano baali basaba bwe banyikira omusabira omwoyo wa Katonda n'amukako n'amugamba yali ayagala okuwona ng'oyagala okuwona jawo sayansi wo jawo olugezigezi lwo jawo okumanyako jawo okufumitirizaako kkiriza Mukama kyakola atya kyagambye Munayamani n'agenda ng'asootoka mpola n'agenda mu mazzi n'aserengeta neyenyika mu mazzi awo olw'ekkumi n'ennya awo n'aserengeta neyenyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali omusajja wa Katonda omulundi omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto n'aba mulongoofu. And he went as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Then Naaman says 15, awo n'addayo eri omusajja wa Katonda ye n'ekibiina kye kyonna n'ajja n'ayimirira mu maaso ge n'ayogera nti linda kogenda mpolampola awo njagala weetegereze Naaman tagendangako mu kanisa n'olunaku n'olutya n'olumu musajja musuuli alina bakatonda baasinza alina balubaale baasinza naye olw'ekigambo ky'omuweerezi ky'omujulirwa yali mumakaage Katonda gwe yaleeta mu makaage n'amugamba nti genda eri omuddu wa Katonda n'agenda eri omuddu wa Katonda omuntu wamugamba tigenda obatizibwe mu mazzi gaki ga Yoludaani n'agenda n'abatizibwa wulira bw'agamba n'agamba atya n'ajja n'ayimirira mu maaso ge n'addayo eri musajja wa Katonda n'agamba atya n'ayogera nti laba nno ntegedde ng'abantu bekyetaaga okutegeera gw'olina bakulembera basuuke mu kutegeera. Naaman mwana muwala mukozi akola mu makaage ebyafaayo biraga ti she was between 8 and 12 myaka 12 P7 P7 omwana wa P7 mulova nga muwala n'akugamba nawe n'ogenda n'okola byagambye ye bw'abanga Katonda gwatumye ng'omubaka gwe mwana omuwala omuto teweenyooma Katonda bw'akutuma genda okole waliwo abagenda okulokolebwa bw'agenze wa Naaman n'atuuka n'agenda omusajja wa Katonda Naaman bamubulidde ekyokukola agenze akyusibwa obulamu bwe wulira bw'agamba n'agamba nti ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. Ensi yeetaaga okutegeera Katonda wo. Teri Katonda amwenkana kubanga ye yennyini agambye ye nannyini buyinza mu ggulu nawa ne ku nsi. Ensi yeetaaga kumutegeera eneemutegeera etanga togenze genda ofuule abalala bonna abaki abayigirizwa. Bw'amala atyo n'agamba abadde agamba nti kale kwegayiridde toola ekirabo ku muddu wo naye n'ayogera nti toola ekirabo kubanga awonyezebbwa. Alo
wait a minute tweta kiwanvumu naye kankirekawo naye amaani yagenda kushwaddi nti agenda kola atya kuwonyezebwa convinced at a level yagenda nga amanyi ajja kuwonezebwa n'agenda n'ebirabo ebyokuwaayo ebyokwebaza wulira n'akola atya n'agamba omuddu wa Katonda ntitole ekirabo mu mukono gwange n'amugamba bassebo ne bannyabo enjiri gye tulina okubuulira tobuulira njiri ofune ssente toonya muntu afune ki ssente mwaweeba buwa mugabenga buwe omuntu yenna akubuulira enjiri n'akujjako ssente oyo si wa Katonda si bibiriko bw'aleeta ebirabo eri Erisa n'amugamba nga Katonda wange bw'ali omulamu gw'empeereza oyo akuwonyezza nsigenda kutoola kintu kyonna eva mu mukono gwo naye genda obeere mirembe. That's the biblical teaching. N'agamba atya n'amutayirira okukitoola naye n'akola atya n'agaana. Ulira awo Naamani n'ayogera nti kale oba tootoole ekirabo tokitoole naye nkwegayiridde omuddu wo aweebwe ettaka alyetikke n'ennyumbu bbiri kubanga omuddu wo takyawaayo okuva kaakano kesisinkanye Katonda sikyagenda kuwaayo ebiweebwayo byokebwa sikyasinza balubaale sikyasinza sitaani siwendeyo saddaaka eri batonda abalala nenasinza Katonda. N'olwekyo Mukama nzikiriza ntwale ettaka lino ndizimbemu yeekaalu. Abategedde Katonda bakyusizza bazimba yeekaalu. Amiina. Ettaka talitwala kulisinza alitwala kuzimba waagenda okusinziza Katonda omukulu owaki bw'otegera lwaki ukaaba n'okuzimba makanisa ne tukwegayirira kale nja kubayambayo ani guyamba alo obwo busente bweyagala ne bwogamba bwogenda otuyambisa Katonda yennyini bwo ebyo nabyo biwanvu naye katumalirize. N'asaba ettaka eryetikkibwa ennyumbu mmeka 2 ennyumbu biringa ndogoyi mbalaasi mufomu eyo ensolo zeetambulirangako ettaka lyatwala agenda alikola atya azimbe nti Mukama asonyiwe omuddu wo mu kigambo kino. Era Katonda asonyiwe omuddu wo mu kigambo kino. Katonda owomu tagamba Erisa no abantu Katonda bakyusizza bategeera Katonda kyenanyini muki buyinza era okuva olwo teboogera ku bintu birala byonna boogera kwani ku Mukama. Emu ku nsonga lwaki olemeddwa okwogera Katonda kubanga tomusisinkananga naye agambye mu meeting eno ayagala akusisinkane akukyuse akutereeze akyuse endowooza yo akyuse endaba ye y'ebintu akyuse priorities zo. Naamani yakyuka. Lwaki tokyuka? Tuula tumaze lwaki tokola otya? Katonda eggulo lya ttuntu lya leero anoonya abasajja n'abakazi abalinga omwana omuwala oli nga tebafa ku mbeera ya bulamu bwabwe, tebafa wawe bakolera, tebafa bibeetoolodde, tebafa ku banyigiriza naye bayeteefuteefu buli mukisa gwe bafunye okugabana kumanya kutegeeza Katonda eri abo batannamumanya. Onoobeera omukubo wandyagadde obeere ng'omwana omuwala ono. Katonda akuwa ekisa bosisinkana bonna bokoleramu ne mwakode bakutulugunya ogabane nabo kukumanya bategeeze nti okkiriza Katonda omukulu ow'omuggulu. Katonda ayinza byonna asobole okuwonya ebigenge akukozese onye ebigenge byabakwetoolodde. Ensi ejjudde abasajja n'abakazi abaliddwa ebigenge by'enjawulo. Waliyo omu agamba nti Mukama nga mubeezi nange ngenda kugenda nfuula abalala abaki gy'oli yimirira.